bantu balamu n'otukuuya ne tugugumuka ate abamu tuba tetukyasobola kubijjukira nga tufuluuse. Naye mbagamba ku WhatsApp program nga bw'ebeera ku WhatsApp ebeerako osaafinga busaafinzi nti kino nnogo bantu balamu oba Ndawula Empire. Bw'oba nga yakuyiseeko ojja gisangako ku YouTube. Ku YouTube ojja gisangako awo, era essimu ezange zibeerako 77256334 oba 0705334 ng'olaba ku YouTube nga programu gyekuyiseeko nga wagifuna. Kati olwaleero 6 June 2024 mukwano gwange ow'Gini Jazz n'amatovu birungi yali ayomba naye kati yasanyuka nteekako 2024 kubanga gyali eri musawo n'amatovu nkutumidde nnyo New Jazz. Ono yali ndowooza Frank Mujabi. Yali Frank Mujabi ye yambuuza, yagamba nti yalaba ku kyalo omukyala ng'azadde omwana ow'ebisinziiro ebya Nabansasaana nga biringa eby'ente. Mwana oyo mulongo. Okujjako mukulu Frank Mujabi gwe waweereza ekibuuzo kino kubanga ndaba abantu bali babiri. Frank Mujabi akuba tewateekako kyalo, ndowooza noono era Ssebaggala tewalaga waawa. Omulongo oyo nali namusomesa dda mu kitabo Ensiba y'Abalongo. Omulongo oyo bamuyita Mbagga. Nagamba ku page 93 akatabo abalongo abazaale ab'ennono, Ensiba y'Abalongo ab'ennono. Nagamba nti ye mwana azaalibwa ebisinziiro bye nga bya Nabyansasaana nga bulaba eby'ente, ekinulo eŋŋanja z'ente. Nagamba oyo mulongo w'omusambu alaba asibwa omuzimu omukatawadda oba jjajja w'abaana. Era nagamba embuzi ye nga mugenda omusiba ebeera myufu luganja ng'enjala zaayo nazo mpanvu. Waliwo embuzi ezigira enjala n'erijja obugatto n'ereeta obugatto ng'obwa budulu, n'eddala endiga zikola ekintu ekyo n'ereeta obugere ne bujja bwe buti mu maaso enjala zaayo. Eyo gye njagala nga mpanvu. N'enkoko eya kiwakku nga yazimba amagulu nga boolaba omulwadde w'enjovu, naye nga yo bwe yatondebwa ng'ebigere bino wano weegirya amagulu gaayo wabeera ejjindu nga byazimba. Nagamba nti omwana oyo yasibwa mu mbogo 2 eziyimbulwa mu makabi g'omutuba 2, era bwe tuba tumuwanga tabulamu akabubi akakwata lulimi lw'embuzi. Akabubi akakwata lulimi lw'embuzi kano nga bw'oyita akanyata bwe kaba kano akantu kakwata olulimi wansi ako kenyayogera kakabubi. Era nayogera bulungi nnyo lwakuba temusoba bitabo. Kino ekitabo kifuluma mu 2000. Omulandira gw'ettovu tegumubulamu, Omulongo Mbagga. Ekitooke ekitamiivu nagamba ekisubi. Eŋŋanja y'embuzi ye olwala luli. Omuti omulanga nga mulanga nagamba ng'omuti ogumera mu kifo nga gwamerawo gwokka n'otambula mu lusaalu naye nga waliwo omuti gumu gwokka. Akati tukajjako ako akabajjo k'omusamaavu
okw'omwasa masavu okw'omwasa masavu tuwajjula ku musekuzo ogwasekulako oba emmanvu eyayatika okwawukanako ku balongo abalala ono ye tasibwa mu nkata wabula mu kifaananyi ekyokugulu kw'ente ng'okw'omu maaso ye tumusibanga bwolaba kugulu kw'ente omwana oyo mbagga era ojjukira alina ebigere ng'eby'ente bwe mutamusiba nagamba abaleetera ebizibu bino muggala amatu bakiggala muziba amaaso mugwa ensimbu n'ebigwo abaana batandika okugwa yaabwe okubakuba okutandika okufenka ebintu ebitaliikika bantu katugeze tutandika okulya emisota n'olya enkima n'olya eggomo w'embizzi ebyenda by'embizzi ebintu embwa kati mubalaba babaaga embwa abalya kapa abalya ebinyonyinyonyi ebyo kunyukunyu oyo ne mutandika omulya ne mutandika okulya amagunju ewaffe eri enyenje abaana beegunjulidde okulya emisota abaana balya emisota nyenje ukiro kukyamira ku festino site olinga ovudde ku ssomero lya mwami Muyingo tawuni awo vaako ku mbiyinzika awo ku stage ya festino bavugiremu n'ogamba waboda ngenda nyenje ntaawo eyo brigadier Nalweyiso gyasula gye bamuzaala abaana b'okuli balya emisota bagiyubula ne bajjako mu akantu kano era mbalabye bangi n'agijjamu obusagwa abaana ne bagisalaasana niko okulya emisota abaana abategeevu bannange enjaga ituuse eyonoonya abaana kati munnange abaana balya emisota ageri esalamba okulirabako mbu liwooma kale munnange mutandika okulya ebintu ng'ebyo abaami okuleeguula endingidi zaabwe ne muleeguuka abaami ne muleeguuka nga bwaka temulina abakyala ne baleeguuka eŋŋoma zaabwe wansi nga wagazi nnyo munnange ebyo bye bimu ku bizibu omwana oyo Mujabi ne Ssebagala abambuuza ekibuuzo ekyo wabula bwasiba mufunamu bino empewo wammwe zibeera nnungi nnyo zibawa mubeera temusuula bintu byammwe bwe musuula ebintu byammwe birabika temubbibwa era nagamba mu katabo kano ensiba y'abalongo akatabo ako weekali kakubwa mu 2,000 ate ne tuddamu obukafulumya katabo weekali mu 2014 nenziramu mu 2014 kizibu nnyo omwana oyo okuzaalibwa mu kika nga temulina musambwa gwammwe ogwakawaggangabo gwe tugabula eŋŋanja z'ente mu luggya n'okuziwanikanga mu kiraalo ky'ente omuganga omusango ogwo kawaggangabo gwe gubabanja bwe ntyo n'ebirala omwana ono mbagga omwana azaalibwa n'ebigere ebiringa eby'ente ndowooza muto wange Mujabi nkuzeemu ne Ssebagala era Ssebagala eyo era nteka okubanga yabuuza ekibuuzo Mujabi yabuuza ndoota ensolo efaanana endiga ng'ezadde busatu obubiri bwa bitanga omumyufu ng'akasajja n'akakazi akala ka black ahoy wano waliwo amayembe gano mayembe gaagala ogawanga mayembe kiwanuka alina ejjembe lye ayagala muwanga amayembe ago mayembe emandwa eroose endiga gaba amajembe erya kiwanuka kabaka muleguza ezo ezitera ezitambulira ennyo mu ndiga era n'obuuza naloose ndi mukyale w'omugenzi waswa
muliraanwa ambuuza nti nalya ku vakedo we awali ekinnya n'enkoko eya lujumba omumyufu. Kirabika omuzimu guno guyinza okubeera nga gukubanja, naye ng'omuzimu guno baaguyitanga Waswa mu kyalo. Jjajjaawo nga baamuyitanga Waswa, naye ng'ayagala okola ekitambo kye kiwaswa. Naye ekitambo ekyo Waswa kyagendangamu akati ka vakedo ono ne kisalirwa n'enkoko eya lujumba. Kiba kulogo. Era Ssebaggala n'ombuuza ndoota abakyala babiri nga balwanagana nga bwe mbataasa. Olina emizimu ebiri, jjajja owookubiri asooka n'owookubiri ge makulu. Baagala gy'emizimu ebiri gy'olina girwanira ejjoba. Kiweewa e Masaka ebisulo nga bintambula omubiri gwonna. Wasamira omusambwa gwa Walumbe, emmandwa ya Walumbe yeekubye ebisulo omubiri gwonna. Ne bw'oba ogenda kwebaka n'owuli omubiri nga gwonna gujjudde ebisulo, bumanya ti eyo kabaka bulamu aloosa kabaka. Aloosa kabaka nga yebase ku buliri, abafa ebinnya ttooyi bbi, ebibi bya lumonde, ositema ntaana, osima binnya, obuuka ebinnya ebiwanvu, abaafa edda, keesi z'abafu, sajja abambadde ebiddugavu, okwerabira, okusumagira, obuteebaka, kuba busaasaana nga totukutwala, okugwa ebigwo. Ekyo mmandwa ya kabaka bulamu yeekola ekyo. Kiweewa e Masaka. Masaka kitundu ki? Deriki e Lugazi ndi Kasowole. Twayawukana ne mukyala wange. Buli gwengezaako takkiriza. Muloota tuli mu kikolo. Samira ekitambo kyewammwe. Kitambo kikazi kye kikuga. Omukazi takuloganga nga tokoze kitambo kyewammwe kikazi. Ojja kwemazisa nnyo. Ebitambo ebikazi era ekyo nkyogera nnyo bye bitulemesa abakyala ne mu kikolwa amaanyi ne gagaana okwerootolera, okwemazisa, okomba abakyala mu mbugu, gw'okuwaana n'agaana, gw'ofunye mubeera mu ntalo, muyombagana, gw'okwanye gwe batwala, agoba abakazi mu nju ne babeera nga balwana. Olwengera omukyala kunamira akulaga obwereere. Nkugambye ebitambo bikazi kufa abasajja. Ngoye ne zibwatuka omuliro, enjala n'ozirya, n'oli obukakampa bwe mu nnyindo, obutakkuluza gw'obulya, buli gw'okuwana teri mukazi gw'okkiriza nga n'okwana okutya oba abakazi ng'olina ensonyi. Ate ku bakazi kyo kimuleetera okwemazisa. Naye osiiga enkwasa eyo oba okugiwuuta n'afuna buli ddakiika UTI, infection nga tezimuggwako, oba buli lwabeera nebba ng'awulira kaamulali emmanga buli ddakiika. Kiyinza omuteekako ejjakirizi nga buli ssaawa ayagala kukuuta ssemadongo wa frigo nga takkuta kaboozi. Omwami ne bw'abeerawo ayoya, ayinza n'okwekwatira abasajja abavubuka abato. Kitambo kikazi kiyinza okudibya nga teri yakukwana ku nsi kuno, ne bw'onaaba otya, ne bweweesiiga otya. Oba kiyinza okugira nga gwe omusajja gw'okwana yafa, akwana, oba afuna ebizibu, abadde omugagga ne ziggwawo. Olaba abakazi bakunamira, ojudako olutwe, oyomba, bakuwalana, buli wookola bakulogga. Kitambo kikazi. N'oli ebbumba, n'oli enjala. Enkwaso yo ne weemazisa, n'ogirya ng'oli mukazi. Ne bw'oba n'omwami mu nnyumba nga wabadde naye, oluvaawo bw'oti n'oli ejjakirizi ne weekola masturbation gwe wennyini, ne weetetenkanya. Era kye kiteetera n'abakyala abakulu nga nze, abasajja abakulu nga nze, gwe omukazi n'oganza akaana akato. Abakazi boolaba ku social media ne yeeganze kakaana ka mujja we emyaka 9.
ayina ensambi ezirwanya entalo. Kitambo kikazi. Fe abasajja ne kitukwasa obwana obuto, n'okwata ebisolo, n'okwata embaata, n'okwata embizi. Kitambo kikazi kikulemesa sebo kiweewa egundi na Derek Erugazi. Munnange ekino kitambo kikazi era n'omuzimu mukazi gwolina. Bannange emizimu emikazi, bannange mugenderera emizimu kasoloota abakazi bano. Ale tunuulira sayidi wa gy'oloota. Oloota wajjajja mukyala azaala maama, oba ebukojja bwa jjajja mukyala azaala maama, oba jjajja mukyala azaala taata, oba ebukojja bwe. Awantu awo oba oloota senga, oba gye wakulira ng'olaba omukyala, olaba omukyala akwezingako, oli mu kikolwa. Gwe omukazi, abasajja ng'oli ku mukazi, gwe omukazi, gwe kikuyinza n'okufuula omukazi, kifuyinza okufuula musajja ng'okozesa bakazi banno, oba ne kikufuulira ddala omukazi nga toyagala kwerinaanya basajja, ng'abasajja obatya, okugambako ekigambo ng'odduka emisinde ng'otya. Kiba kitambo kikazi ne kimeza obutiko mu nnyumba, ne kiwendulira buli kiwuka kyonna mu nnyumba yo. Kitambo kikazi. Jeni ekyebando kisoma akatabo abalina ebirooto by'embuyaga mu ebiri, oba omuganda taggwayo mu ebiri, ebintu byonna biteeka mudda. Jeni ekyebando omunalwanda, ndoota ndi mu ttale mu bibala ebiri ku muti era ndi mpanguka amannyo. Jeni omunyagwanda, munnange bw'oloota oli mu ttale mu bibala ebiri ku miti, oyo gwe muyita nduhura, ayagala omugabule ku bibala. Tekubula bibala bino by'omu ttale, byonna biriibwa nga bibisi, era ojja kusiiyibwa ofune allergy, infection nga teziggwa, emmeeme ey'emabega eveeyo, amatu gakuwuume, obinyinyi mu maaso, ofune ensundo, emmanga ne wansi wonna ensundo, oloote ebisaanyi, amagimbi ogawulire, ebintu bikusaleesale, oloote ebibala ffene vakedo, miyembe, ng'oloota ebibala. Oloote abasiraamu, mizikiti, basheeke, bashikati, ndawula, ebiku, nsekere, oloote piraawo, bannange basiraamu, ndawula, gwe musamba omusiraamu oguloosa ebibala. Ate bw'oloota owanguka amannyo, Jeni omunagwanda, oyo kazooba konna muhanga, kanyamuhanga, ewaffe gwe tuyita muwanga, aziba amaaso, muwanga aziba amaaso, akuula amannyo, akabengo, amagulu okkuluma, n'okutuka ekiwalaata gw'omukazi, abaana ab'okumulira n'okuzannyira ewuwo tebava wakaawo. Oloota kalina, ozimba kalina, okomerera kalina, okkirira madaala, oloota oli mu kyalo, ente mmyufu, oloota bakkubye embaga, oli ku mukolo gwa mbaga, ogula buddole, tyogenda kulabirira bazzukulu, ogenda nga kwambaza bazzukulu ddole, ogula byalaani, ogula ngoye, oli mu akeedi, ogula ngoye, otunga ngoye, ogula ngatto. Muwanga unyataaba, muwanga abaana baba bonna bakulira wo, jjajja w'abaana. Muwanga amannyo n'ogakula n'ogamalayo, n'ogamalamu, akabengo ne kakuluma kakakku, olubuto n'olukuzimba. Muwanga yaleeta ebyo mu Jeni ne kazoba kanamuhanga. Kaggweruweru, ndoota omukyala ali obukunya ng'alina amabeere, nti ye wannema ne neebaka naye. Munnange omukyala ekisooka ali bukunya, muzimu mukazi gw'olina.
gwali mulema kadduwenne gwagala ogwambaze gwambaze enkutu yaago bagwambaze ekikooyi kyago olubugo lwago n'ekiremba kyako ekibbo n'akambe n'emikalabanda n'omuggo era gwakuwasa ne weebaka nagwo era gujja kulemesa abakazi nga buli lwobeera naye nga waakaafuuka wambwa ng'olebera. Florence Ndoota Mukoka ogwo omusambo gwa Mukoka era naguwandiika mu nsali ennyingiza ya Lubaale. Ogulo osanga amazzi gakulukuta emmeeme kusinduukirira n'okoggoka obusajja ne bumyuka omutwe n'emimwa ne gimyuka ng'egyennyanja wenna n'oggwawo buli koolyanga emmere edda. Mukoka ne Mukoka n'ayingira mu bintu byo oba mw'olimu owina ebintu byo ne byonooneka ne bikulukukanga ono omusambo gwa Mukoka gusalirwa embuzi 2. Ennyanja Ndoota ennyanja empewo ez'ennyanja Musoke Mukasa Kiwanuka Musoke Kitinda Mbuuka emyala eyimiridde egirijjuddemu omusambo gwa Mukoka era tumusalira mu budde bw'enkuba bw'etonnyera. Genda osome akatabo kange ensalira n'ennyingiza ya Lubaale. Omusambo gwa Mukoka mweguli. Ndoota nzizeeyo ku ssomero Florence kitambo kyekiro osanga ozzeeyo ku ssomero nti okyabonaabona ng'omwana w'essomero nga tokisaasimidde tolina kyojja kweyongerayo ojja kubeera awo nti ojja kubonaabona okyabonaabona ng'omwana w'essomero. Ndoota baketi z'amata olina Kaliisa aloota baketi z'amata ebyanzi by'amata ne Nakayima. Kaliisa yaloosa ente nnyingi abalaalu ensinga ekuluma ofuuwa oluwo owanda amalusu eminyiro ogikuba buli senyi gwajja n'ogikuba baga nti agikutte kannamwala omulaalo kyakola eminyira omunyiraalo lyetagira jajajatatyanakatama n'agira bwati n'asanguza engalo mu nsonyi waabali emmere ewava egiga nti agikutte kannabwala omulaalo kakwata eminyira. Okyo nga obikola nnyo ebyo ekyanzi okiteeka mu kumata. Sebugwawo mu Nabuddu nawasa mu Nalwanda owawano bamwambaza batya era abimanyi busuuti zaabwe omukyenero ekikoyi kyabwe n'otungisa engoye ez'Ekinyarwanda akasikaati ak'obuvuunya kayitibwa mu mutwe akateeteeyi kaako eby'omu bulago zino agabira gaabwe eby'oku mikono ne ku magulu ne lugabire n'enkoŋŋoolo ekyanzi kyabwe n'embejje ekibbebo ky'Abanyarwanda n'akambe k'Abanyarwanda by'oteekeddwa omuwa. Bamwambaza batya mu Lubaale. Ewaffe buli azaala kasoowole tebakula luwaaki bayinza okubeera nga kasoowole mulina kasoowole abanja ataasibwa oba nga baalogera mu kasoowole ekyo kyetaaga Sebugwawo kuno okumala kukebera. Nabukenya Ezzinga nazaala omwana n'omukundi oyo omwana mulaalo yankubako obugo gw'omulaalo ekkundi ne ligenda oba kojjaawe alinnyako ekisinziiro ogwo ne baba zaalibwa nnyo. Omukundi mu mugongo yajjira mu mazzi amangi ennyo wamuzaala n'ekintu ayinza okuba yajja n'ettimba oba ayinza okuba yajja n'engu ayinza okuba namayanja oba mayanja mulongo ye era mpewo ki eremesa abakazi okugenda mu bibada obulungi n'okubagaana okuzaala ezo nnyingi. Nabukenya Ezzinga empewo ezigaana abakyala okugenda mu bibada Musoke. Bw'oba nga towanga Musoke ensumbi ye tolina bintu bya Musoke akuba kamunguluze akugaana okugenda mu bibada enseka azizibikira oluba lukuluma oba ofukaafuka omusulo gwa kyenvu oyayuuya oba ejjagala kamunguluze kugwa bigwo kufuka ku buliri Musoke. Era tojja kufuna lubuto kubanga buli dakiika obeera mu kibada omwami tajja kubitabagana naawe
ayinza okikulemezaamu oba obutakigenda era bwoba akuyambye nga buli bwobeera n'omwami nemwegatta ng'enkwasa ekomawo tojja ddufuna ng'enkeera kwepaadinga nga gakomawo tojja kulufunayo. Musoke y'emmandu egaba oluzaalo yoga nti bweza bwa musoke. Musoke yagaba ezzadde si mukasa. Musoke omukazi nga tagenda mu nsonga tazaala. Eyatugamba nti mukazi nagenze ebusoke waliwo amaliire agamaga nti omukazi bwagenda ebusoke tayingira mu ddiiro lyange naye ate nze bwabeera busoke anze n'okunsemberera onsemberera manya nti oli talatibu ng'oluwombo lw'amagi. Kisinzira ku jjajja wa muntu. Nkugambye musoke na Bukenya abagaana nabuzaana akulemesa okuzaala oyo aloose ebijjulo ekikeeto mugongo kufuka ku buliri. Omusambwa gwa Nakayima gwe nasomesaako ogwambazibwa ekifundikwa eky'obusajja n'ekyomukazi n'effumu essajja nagwo gugaana abakazi okugaana okugenda mu bibada. N'omusambwa gwakooga mata n'emisambwa emikyala nga Naalongo Kizaazi aloota ng'ozadde baana ositudde baana oyonsa baana Naalongo Kkubo oloota oli mu makubo ne bw'onotabagaana n'omwami ekkubo erimutuuse ebusaabala liyinza okugaana oba ekisumuluzo nekiremera ebusaabala mu kufulu oba Naalongo Nabinene omukyala kunamira oyo naye abireeta n'obeera nga kalinya n'olaba nga embeera eyo egaana n'olemera mu ebyo. Era ndowooza nkuggyemu mukwano gwange na Bukenya ate ono mwannyina era Bukenya balinaanye. Bukenya Nateete wabale kutuwandiikira bitabo ebirungi ebitusomesezza n'okutuwabula. Nina ensundo mu mugongo egenda egejja kitegeeza wazaalibwa ndawula ofuna ebintu byandawula ofune byonna mugo kibbo ekyebyayi kigenda mu biki bingi nnyo esonko lyandawula nfumu katoje bingi ebigenda mu ndawula n'ensawo ey'ensomba byuma ey'ekisaanyi kakuuni erina okubeeramu oyo ayo ensunda ege n'erinnya lyandawula buli kuwe. Omuntu ng'atuuse wali lubaalewo omuntu nga tatuuse wali lubaalewo amuloga babaloga nnyo ekyo bamuloga nnyo nga tatuuse bamuloga nnyo munnange Bukenya. Emisambwa gitukuwangalize neyanzizza ndoota omulalu tuli naye waggulu mu kumiyembe nga bwampanulira egiwalo bamweyana muwe ebibi bamweyana omulalu ayagala kumwambaza yaloosa ebikomando yaloosa Bobi Wine yaloosa ssente Sukurapo Kasasiro bayaaye babbi bayimbi batamiivu kubala ddoola oyo bamweyana naye kati ngoga ali waggulu ku muyembe tulina n'ejjembe eryabamweyana jjajjawo akulaga ejjembe oli waggulu ku mutwi waggulu ejjembe eryabamweyana nalyo weeriri liwangibwa era abantu bangi lyo liwangibwa mu bbanda era bakulaga guno omuyembe gw'oluuta nga oli waggulu buti ogulina okusookamu n'emiddo gy'abamweyana n'aweebwa ebibye era lijja kukulemesa ensonga z'ekisenge ketuga akabikkuse akabuga akabikkoomwe kabikkuse akabugo kabikkuse bwe kabikkuka ongo ensonga ng'ozitambuza mu kisenge akabugo era ejjembe ly'abamweyana yeritambuze ensonga awo beba abavubuka boolaba oba omusajja nga olunaku asobola n'okubeera n'abakyala nga 10 ng'omanya ejjembe ly'abamweyana limutawaanya limubanja ekinaddirira ng'afuna bulwadde ng'alwala
Julius ebujuuko obwavu bunnuma nnyo kati munange mbukoleki manyi obadde ogoba lubaale ndoota mukwano gwange andeetedde abawala abalongo 2 nondeko ne mulonderako nakato ne ŋŋenda ewange ku dduuka Hajati nga bw'aŋŋamba tikitange bwe yamubba fulasika baakulogera mu balongo enkata y'abalongo nga meeru 2 ne nakato maddugavu era baakulogera mu balongo ate olina enkata y'abalongo era abo si basibe babakubanja ojja kuli obuloolo n'obunyenyenkule bujja era baakulogera mu jjiini ekkazi Hajati ono ne fulasika ejjiini oliko ejjiini ekkazi era lijja kukulemesa abakazi era ojja kulaba ng'ogwa nnyo ne ku bubenje maganda ekasawo omusaamya omuntu asobola okweyambulako ekitambo weebale kutusomesa ekiroge basobola ekyeyambula kikwambulako naye bwe kiba kya lubaalewo taata nywa bunywi butwa ofa oveewo tosobola kwejjako lubaale ekiroge kivaawo nga bw'ogamba nti gundi baamuloze ejjembe baamukubye agende ogenda ku musawo w'amayembe n'akwata amayembe ago ne bagakuggyako n'owona naye nga baga nti ejjembe ly'ekika likuluma lyagala kulikola nga tolikoze sebo ne bw'onodduka n'ogenda e Germany wala n'abali New Jersey bibalumirayo abali Netherlands bibalumirayo abali South Africa bibalumirayo bikuluma n'okomawo nga byagala obitereeze Sepuuya Moses empewo zange nangira yeziri nga tonaaba ddagala ekyo baba bakuloga bulozi baba bakulogera bulogezi nti oleme kufumuka teriyo mpewo etegaba ddagala teriyo kagaba amayembe gawangibwa bwe tuba tugawanga gateekebwamu eddagala ne bw'oba ogenda kusamira onaazibwa eddagala omusamizi onaaba eddagala ku makya n'olweggulo toyina mukolo gw'ogenda kukola nga tonaabye eddagala kakube kwepiika ng'ogenda kwepiika tulina eddagala tunaaba ng'ogenda okwepiika kati bw'oŋŋamba nti tezinaaba ddagala nembwe era mbu togenda mu masabo mbwe sigenda baba baakuluga teri togenda kwesamiza mwami Sepuuya mpozi ng'empewo zazze eggulu ezo z'olina mu nsi empewo zaagala taata waazo agenda ozizaala si gwe ogenda okweyambaza era si gwe ogenda okwesamiza olina okubeera ne Ssenkulu Maalu agenda okuzaala mu lubaale olina n'okuba ne jjajja wa lubaale olina n'okuba n'omuko wa lubaale n'omujjo wa lubaale ebyo tubifuna ng'ogenze wa Ssenkulu kaŋŋambe nti ozeewo ew'abantu balamu newaako kyakulabirako nti lubaala nnuma lubaale ne tumuyita nayo n'asaba ebibi ti nze omuzimu nze gundi nti nze Sepuuya w'ensenene nze musooka oyambaza omuzimu gwange gwe tojja kweyambaza n'eddagala erigenda mu nsawo za lubaale tolimanyi tojja kubyetungira ne buno obuubimanyi tojja kwetungira panange bino ebintu tobiyita byakuzannya mumbuuza ebibuuzo ebiriyo bwe bampa eddagala nga nsiraana kiva ku ki oli muloge n'empewo z'ondoge zirimu ekizibu ndoota mpalampa olusozi okuli ebijanjaalo ne muwogo kati olaba empewo zino baazisibira ku lusozi waggulu era baasibirako ebijanjaalo n'omunwe gwa muwogo zino empewo zeetaka kusumulula abeewammwe baazisiba ampuliriza ali ku Metro Pharma 9-8 nkyali omuweereza awo Ssemwanga Kivumbi bantu balamu ono yaŋŋamba atya bajjajja bagamba bwe kyali olubereberye bwe kiriba ne kaakano bwe kiriba eno zaali gundi yange sitole yange Lubowa Emaganjo ndoota mmango omuto musaba ssente ko ye nti yazikweka mu kinnya omuzimu gw'olina gwebukojja mukyala
gwalina sente zaako gwazikweka tojja kuziyanga togwambazza oba oyinza okwesanga nga muzimu mukyala gwafumbirwa mu kika kyammwe emabega naye nga guli mu kika kyamaama ono gwe gwolaba Lubowa Emaganjo Lugolobye bweyogerere bazadde bange baafa ndoota bombi maama ne taata bampa eggaali nkole nga muto wange emikono misibe Lubaale bamusiba taata ne maama wo baafa basibye Lubaale kiba kugamba era omuzimu gwayinanga n'eggaali yaagwo bajagala Sebugwawo era munnabuddu bwe nyambala essaati zeefunga emikono ogwa ddyo Lubaale bamusiba Lubaale wo bamusiba yita akusumulula nonda nnyo ekyebitaano emirundi egisukka mu gumu baakulogera mu bamweyana ne bwengula ebintu ku dduuka bwenziruka bwanziriza siringi 5 kuba banziriza ssente ezisukka mu ezo zempaddeyo ne ku mobile bwe batyo munnange mulina ebbanja mu Lubaale Lubaale wo bannange kamba bulire kintu kino nzize nkyogera togendanga wa musawo n'otomalayo ssente ze oba akoze tebiteredde oba biteredde eri ebbanja lisigala abaana n'abazzukulu bannange ne bwe basigadde siringi 10 ssente ezo zikuropinga zigenda zikula kati wano bakugamba olina kusudde Lubaale wo bamubanja miliyoni 5 ewa muwanga alimu ebbanja naye okufuna muwanga akulinnye ku mutwe akubulire nti nkubanja osasule ente ne ssente ezo abantu bangi nnyo mugenda mu masabo ne babakolako ne mutamalayo ssente ekino kino kifuuka ekizibu ne muyita eddogo nti omusawo akuloga ekitali kituufu oba ng'ebbanja eryo lisigala mu bazzukulu bammwe ne bwayita emyaka 10 era bangi njoze ne mukwano gwange endawula yajja n'angamba nkubulye jjajja bye watusomesa Kivumbi ti jjajja ngamba nsasule embogo 9 ndawula esegu embogo 9 yajja ziyasigala abanjibwa ne seguwanga n'enkoko enkazi n'ekidomola ky'omwenge tonto n'akakadde ka ssente yakaleeta ne mugamba gende waagundi osasule ebintu ebyo naye nga jjajjaawo azamugamba naye ng'omwana mu kika kyabwe teri yaliko Lubaale tebabisamira tebabyagala ekyo jjajja n'alinnya nti asasule tajja kubaako mulimu gwakola bizinesi era tali wasa nga tamaze kusasula bbanja lino era kyekitwetera ku mirimu ne bakulyaza amaanya nga tosasulwa oba gwe omukyala n'ofumbirwa n'obeerawo omusajja ne mugaggawala ku ssaawa eyo n'alaba nti okaddiye n'akuteekako omuto n'akugoba ebbanja libeera mabega eno mu bajjajjaabo gwe nga tosasulwa osasulwamu bibi naye nga kyabajjajja be baakola ekintu ekyo ngamba human beings abaliwo by then taata we yagenda n'anywa oluzaalo n'ennyoko ne bagenda ku nnabuzaano oba n'abawa oluzaalo ne batamalayo ssente ne beerabira oyo omwana gwe muzadde n'abazzukulu balina okusasula ebbanja ku mmandu eyo abamu bagenda libugwa kaga abantu balamu ekitambo kinnuma njagala kyoka tiokale gende wagundi ti bagandi ssente meka tibangambye okadde bwe buti ti okay olinawo meka n'omweyimirira naye ne yeerabira okuddayo okusasula ssente ezo ego omusambwa ne bwona ogusamya tegujja kutereera ebbanja lisigaddewo tebikyaneepiikya naye ssente zaagaana ebbanja lisigaddewo tomazeeyo ssente za musajja tomazeeyo bo ate buzozi bakubisaamu bagenda bakubisa nabo bakatawadda kati munnange Sebugwawo bakubanja lupiiya 5 ze miliyoni 5 kyova olabanga olonda nnyo eky'ebitaano ne bogenda ku dduuka bakuliza balance asika mwe nti bakubanja oyina ebbanja era wagamba taata yafa azadde ebweru omwana oyo n'akula
nazukuza yakomawo mu kika nga zukuza nga tazze mu kika oluvannyuma yazaawuka tumukolako mikolo ki n'omusika tetukwatagana era okujjako Ssebuggwawo nga weerabidde emikolo egyo nagiwandiika mu kitabo kye bayita Omuganda Taggwaayo omwana azaawuse emikolo egimukolebwako ekitabo ekyo kiguleewo emitwalo 3 kiriko abasajja abasitudde omufu Omuganda Taggwaayo emikolo egikolebwa ku mwana azaawuse nga senga maama wange abadde itaata wange teyafa maama wange nangamba nti Kivumbi nkujjeyo mu ngonge nkutwala wa erina eri balina okunkolako emikolo egy'omuzaawula miwanvu mwegiri mu kitabo ekyo Omuganda Taggwaayo. Saamwe Gomba ndoota nvuga eggaali kwensibye embizi mu kutiya nga enzirugavu baakulogera mu majiini kwaliko embizi kwaliko ekkutiya n'oluwagi lw'eggaali gende wa Sheekh Luyima akulomberedduwa mbamba Sheeka yenna bannanga ekintu kino nkiddamu buli lwakuna fe omuntu aliko erubaale tolya mbizi towerinaanya mbizi tolunda mbizi kobe mu makaago tolundiramu mbizi muwanga ayinza zitanaazimalawo tolunda tosuubula tobeera na bbuca ya mbizi era buli lwoloota embizi gaba majiini g'abasiraamu abasiraamu be balogera mu mbizi omusiraamu yalina okukulombera dduwa n'emiddo gyabwe egyo n'ebyekiwarabu ne bakulombera embizi ne zivaawo bw'omala n'ogende w'omusajja omukulu Kawumpuli naye n'akwambulula kubanga Kawumpuli musajja musiraamu Serukeera n'endawula kuba abalangira basiraamu ne bakwambulula ekyembizi nkikooye kiringa n'ekintu ekyokugambanga nti ndoota neegadanga mu kikolwa eky'omukwano nzira ku ssomero ebyo mbikooye siyinza kusomesa topiki oba somo buli lwakuna ng'ebintu ebyo sibikoonyeeko. Musise Luweero nayaza Lubaale emirundi 3 n'agaana okunyweza ku mutwe ekyo nakyo mwami mukulu Musisi nakikugamba era nkibaga bw'osoma akatabo kange ensali enenyi za Lubaale ebintu ebyo mwebiri sooka weebuuze Musise ebibuuzo bino obuzaale bw'oli ki oli mulongo oba toli mulongo bw'oba teweesibye oba ali mulongo Lubaale talitereera ekyokubiri muzimu ki gw'olina gwa kika kyo gwebukojja mukyala yajja kufumbirwa gw'abanywanyi ba mukago singa odya Lubaale waagwo ow'omuzimu ogwo gwanywanyi mukago n'ogugatta eno ewammwe mukulu Musisi Lubaale atabuka obbye Lubaale atali wammwe dhongo ate omuzimu ogulina gulina okugenda mu kifo ekituufu. Musisi Lubaale ab'ekika beeyagala oba eyasembayo yaganza omulwadde mu ddiiro Lubaale talinyweza jjolo okujjako ekinabbo kivuddemu nga Kawumpuli amaze kikujjako ebinga tonagenda kuba mbuutu ebintu ebyo bye birina okusooka okukererebwa. Lubaale ali mu omuliro baamwokya ejjira olijjeemu nga tonatwalanga labi y'okugenda nti ogenda kwaza Lubaale. Lubaale amasabo mwagamenya mumaze okukola omukolo ogujjawa ekintu ekyo omukongozi yafiira mu ssabo omumaze okukola emikolo egyo gijjawo amaziga ngati bwe batta kati nnaku abakongozi battira mu masabo egyo yindu ne bw'onoosamya Lubaale tajja ttereera mu kikaawo mulimu eyeetuga kimaze akebedde agatana abirabye egyo emikolo gimaze ogyokola gy'omutuggu mu kika kyammwe Lubaale alimu ebbanja eryo omaze oddisasula. Lubaale alimu amaziga mwabize ennyimbe era Lubaale bamwabizaako baggyemu amaziga ebijja biriko eddagala ebyewamu ebijja mumaze oddijjako
ekibanja kya jjajja nanyini gulubale gwolina bakitunda omaze kinunula mwakitunda n'emiti ne mugitunda emiti gya jjajja mwa omaze gizaawo yo oli waggwanga ki oli murundi ogenze wa musajja muganda anasamiza lubale w'abalundi ebiteega bimanyi babiwanga mu buleku bwabyo oli munarwanda lubale bamuyimbidde mu kinyarwanda oli musamya olubale omukikoze mu kisamya njogera amawanga oli mudinka omukoze twajagamba nti nze olwokuba nzaliddwa mu Buganda fe waffe tuli baganda the blood thicker than water lubale yakuluma ayagala mu ggwanga lyo ebyo bigaana lubale okunyweza ejjoba yeko ogenze mu ssabo gy'ogenze okukusamiza waggwanga ki oli muganda ogenze wa murundi asamize lubale yajje oli muganda ogenze wa muteeso bweba bulwadde babujjanja naye nti onoonya lubale ng'ogende w'omuteeso oba omukaramoja ebintu bino nabiwandiika mu katabo ensalire n'ennyingiza ya lubale ne ssemateeka w'abasamize by'oteekeddwa okutunuulira nga tonnasamira lubale gy'osamirira yekikaakyo bamaama bulijjo bangi nnyo bamaama babazadde nga kitaawe yakwata nnyina yakwata muwala kitaawo jjajja katugambe mukulu musisi maama wo nga kijjajjaawo musajja yakwata kitanyimwa nnyoko n'amuzaalamu ekino ekyo nga tekivudde kiri nnyo mu Banyankole jjajja omusajja swenkulu n'aswera muwala we bo tebaziza Fortune saagala onyiige naye nga gyebiri ekino ekyo bwebanga bakuzaala mu jjajjaawo bakuzaala mu ssengaawo oyo lubayi tajja kunywezaayo okujja nga amaze okukolako emikolo lubale taliimu malumi taliimu buko abakyala bakunamira nnyo lubale waffe yo ogenze kusamira osamidde namandwa ki ebitambo bino obisooso bisamira banne nga tosoose kusiba balongo ebitambo ebyo nga tosoose bikola ne bw'olisamira lubale tanyweza mutwe nozaako okusiba abalongo bano kati owaswa bikyobu n'obwaluba nozaako walumbe n'olyoka osamira emmandwa endala nga tobikoze mu bibbo byaffe nga tolina bitambo byaffe nga tobirina tiwasamira kinene ennyumba n'amayembe ge ekitambo ekikazi nabinene n'amayembe gaakyo nga tobirina kinene ettaka n'amayembe gaakyo kinene kyawanga n'amayembe gaakyo ne bukasowole ne bw'olisamira otya tayiterere ekyo ekibuuzo nkikooye ngezezzaako nnyo okubawabula naye bantu bange abamu mwerabira nnyo muli beerabize ndoota gyambadde galubindi nzirugavu ebibamweya yayagaza ebyo ndoota omulabe wange ayimiridde antonoolera ku mabbali g'ekkubo ebidugu jjajja wamukulaga nti alina byakkola ndoota ntembe amasuuka ameru n'amaddugavu genda osamire lubale wamuwa Bannarwanda bulega Hassan ekajjansi enkoko yabiise mu kigali kyange ekya lubale tewali buzibu nkole ntya namuddu ekawempe ndoota anti obudde buntwalaka ebisaanyi bingi ndoota ebisaanyi oyo ndawula yaloose ebisaanyi nakyogeddeko ku ngoye zange gwe nandawula muwe ebibye nenzirukira ewa mukama wange nenfuna ebisulo wansi w'eriiso era nfuna ebisulo oyo musoke akukuba ebisulo wansi w'eriiso ne walumbe waswa sirina mirembe mpulira obunyenyenkule ebigere binnuma obunyenyenkule balungu baagala obasibe bebatambule mu bunyenyenkule ebigere binnuma omusajja omukulu omuzimu wagwambaze kulina emikalabanda gyagwo ne muwanga olina emikalabanda gye kwe kuyalumisa ebigere mu wansi mu mara bwe kiba kisinziiro biba bitambo kinene ettaka ndoota abakazi mbakozesa ekyo kitambo kikozi ndoota omukyala ansabe ekifundikwa omuzimu wagwambaza muzimu mukazi ebintu bibiri self-explanatory mulindwa na mulindwa abalongo bakabona bewasanga bewasa
nga ndawula oba bagaana nakatone waswa okwewaza. Okay, kati nga nze bwe ndi ndawula nsobola okuwasa nandawula? Tewali buzibu. Ate owange si ye nandawula. Ogwo buzaale musoke nga wazaalibwa oli musoke, oyinza okusanga mukyala nga mulungi n'omuwasa nga naye yenna musoke, tekirina buzibu. Naye be bagaana abalongo nti kato waswa babiri ennakato, abo betugaana. Naye oba ozadde oli ndawula, wazaalibwa omusajja, obusajja bulinga obufunule, bulinga obukomole, tekigaana kufuna nandawula n'omuwasa. Naye wadde olina okwesiba, ozaaliddwa n'olugalo n'amagalo, tekigaana. Ekyo tekirina buzibu. Mulindwa, teweraliikirira. Baagala kunkuba amasasi abasirikale nga mbataasa ku kisaawe. Ago mayembe go, olina amayembe agagala okusamira. Obwana nga bwe ŋŋamba bwe bulonze essimu yange, jembe lyakiwanuka. Kasirye empereerwe, oyo teyateekako linnya. Ndoota ntambuza ebigere ng'omuvubuka ali ku ggaali ansaba okuntwalako, entuula ku kasero ngete eggaali nedduka nnyo, nendaba emiti emisibeko enkoko enjeru. Baagala ogenda osamire mukasa. Era izo enkoko zino enjeru. Era bakwagala osamire emmandwa ya kawumpuli kubo ku kkubo. Era omuzimu gw'olina gwalina eggaali yaago, musajja gwagala ogwa eggaali yaago ku mukulu Kasirye. Bukko Kiwanuka Fahadi ensangi. Ndoota omukyala ebwayise gye nakulira ng'alina obulwadde, nga bwaŋŋamba enjala bw'emuluma ennyo ng'ate sirina ssente. Wakwatibwa omusambwa gw'oku kyalo ekyo, gwagala ogenda ogugabule. Ogwakwata omusambwa gweyo gye wava ebwayise. Nyansiima Swipe enansana. Onyiigulula otya lubaale nga wajjamu embuto. Ekyo Nabuzaana yakikola. Buli lubuto alina emikolo gy'akola okukolebwa ku kitooke bya Kafecce. N'Abahima tulina lubaale n'amayembe ennyabo. Lubaale mumulina n'amahembe mubirina. Mugalu Eruweero. Mukyala wange ali lubuto. Ndoota mbuuza omukazi nti ow'olubuto anaaba eddagala ki? Ko ye nti musseemu ebbombo, yeesibemu ebbombo mu kiwato, bwe likala azzeemu eddala. Nti agenda kuzaala balongo, asibengamu ebbombo jjajjaawo amuwadde ekikolo n'eddagala. Nsuubuga ndoota nninnya mu mmere. Mu butanwa mukama wange n'ayomba ne mmuwa enva ez'obubaala mu kabakuli n'abuuta n'akkakkana ku busungu. Mukyala ono yakuloga. Mukama we yakuloga. Bagamba obutenga ku bukutiko n'okubunaabako. Madiina ndoota ndi mu kyalo, lubaale yakuza mu kyalo. Mu kayumba akakadde ennyo, ennyumba ey'omuzimu bagyagala, nga ndi mu ssomero, osomera ekitambo ky'ewammwe essomero, nsoma okubala n'ebikuba budinda. Munnange Madiina bakwagala odde mu kyalo, osamire lubaale, osamire ebitambo, era ogenda kubeera n'ennyumba n'essabo, ogenda kuba musawo muganda ng'olina omweso ng'olagula abazzukulu kwe kukuba ebitabo obudinda ng'obiwangudde, ng'okebera abantu abalwadde. Ebudde tebunyiiziiko nno. Maama lwaki sikoma wano bansi maama lutaalo byonna bimalayo olwaleero enkya naasomesaki. Maama nange nkoowa bannange mutabani we Nakabugo, era munaagamba nti bannange sibakoledde. Abamu lwakuba temusiima. Kankomewa tosisinkane olwokuna olujja. Kubanga olwati libadde mukaaga tusinkane olwokuna olujja. Mukama Katonda ng'akkiriza mwezi guno gw'omukaaga tukyalimu akyatuwadde obulamu benyezeza mu nsonyiwo. Naye nnyongera okubagamba ebibuuzo ebyo. Program eno mugisanga ku YouTube bantu bala mu Kinnonogo oba Ndawula Empire ng'olina kapeesa yaseereza ogisangako. Tikati ng'eno ya mukaaga Juni 2024 ogisangako n'ogiwuliriza oba wadde weebase.
bw'oba ng'osobola girecording ejja kukuyamba. Ebibuuzo mwebali kuweereza naye weereza bimpimpi ku 0772 56 33 44 oba 0772 56 33 44 56 33 44 oba 0701 56 44. Aho tokera kunkubira bibulooto nti naloose ebirooto bw'okubikuddamu bw'oba ayagala kukuyamba ku ssaawa 9 ogw'akawungeezi paka ssaawa 1 awo ojja kumenya. Tokera kunkuba bisiraani nti naloose, awo nja kugamba ekigambo.